Nabonna boba singana ku kkubo wegombani ani obagojjako bwe babagamba kulani gojjako obujulizi ojja kwani obujulizi ngo basanze bonna bana gamba abantu kutino muri no mutundira ngasekose kati kisese ekyo gamba abantu basinganye ku switi kati go obujulizi obujja kwani gamba abantu tikakati munnange ono yanfanana bemba nina kyenjagala okutambuza abangu ensinga bwetambula anakulakulanya abavubuka yani segeera kubanga olwaleero omuvubuka butayinza kulowooza kimu na mukadde kati kansala nze bibuuzo byembuuza bijja mu bantu nga bwowulidde abantu balinga boogera bulungi teriyo omuntu ategeera olwaleero ayinza kubuuza bibuuzo bya kisiru byobuuza kati bosanze mu hoteri badde tebategeera obviously ngera balinga gwobuuza ebibuuzo byekisiru tukolera abantu ffe tobuuza bya kisiru bantu ki bemukolera bemukolera siteeti yebawe ssente mujje mutusumbuwe okay mugamba mutya basebo ne bannyabo kaso bitambula ddala bulungi nnyo ensonga nabagambe zirimu ab'ebitiibwa nteekako galubindi ensonga nezitambulira ddala bulungi nnyo omukulu gwendi naye waneeno tetugenda kulwawo tugenda kuba speed kuba kyemanyi mwagala okumanya kikyabadde ddala e Masaka omukulu gwendi naye yabadde ddala e Masaka mu nteekateeka zonna ate nga y'omu ku bafuutu soja abakulu mu NUP agenda tubuulira ensonga eyituufu eyabaddewo e Masaka kyabadde kitya Sauda Madada alyoka atuuka okwagala okulwana n'omuganda w'omugenzi ne mwefuga omulambo kiki ekituufu ekyabadde Masaka kyoka weyanjulira abantu tandikiraawo abatulaba mbalamusizaako linnya lya Mukama Katonda w'ekisa ekingi abafunye ebizibu nsaba Katonda abayiseemu nfunemu ekisinga okuba ekirungi n'abafunye ebirungi tubibalizaako era mubikuume manya nga bulijjo Generali Medi kansala tubbi Kibuyettu okay ono ye kansala gwendi naye agenda okuddako Kibuyettu Uncle Medi manyize nkuyita anko oluusi nkuyita kansala njagala ombuulire ekituufu ki ekyali e Masaka ku nsonga ki Masaka munene ekituufu ki Masaka mu kuziika Ssegirinnya okutuuka okuwamba omulambo nga maama we ayagala kugenda ewampuuga mwene mugulemera ogambye otya maama wa Ssegirinnya yatuuse n'okusaba n'abagamba bannange mukkirize omwana wange agende mu kisaawe ekinene naye mwene mugaano biwuliriza ekizibu ekiriwo simanyi oba mwategedde bulungi ekyabadde ku venue oba mwawulidde buwulize bwe ku kamera kati bino njagala mbigambe bannayuganda sibigamba ggwe Honorable Ssegirinnya Mukama amuwummuze emirembe amulamuze ekisa amugazize kabbuli ye ng'ekitonde amugazize kabbuli kuba ffenna tuli baana Adamu tusobya musonyiwe ebyamusobako ng'ekitonde kuba ffenna lyekkubo byabadde wakati awo byasingenda kukoonako bikoone katono nnyo Honorable Ssegirinnya bw'amala okufa ffenna twakkiriza nti akoze eki Ssegirinnya ng'afudde yali wa kibiina ki kensooka embuuze ggwe ekibuuzo ogambe nti twawambye omulambo yali wa NUP kibiina ki ekyambadde kimulinako obuvunaanyizibwa NUP ye mulinako ng'ekibiina ebya NUP kati mugamba mutya nti twawambye omulambo anti abadde mbaka wa paliamenti neewa obuvunaanyizibwa ow'ekitiibwa Mpuuga yaba atwala mu maaso emikolo otegeera bulungi ntegeera ssebo tutegeera kubanga bw'oba ogambye nti obuvunaanyizibwa NUP ebadde erina okubeerako obuvunaanyizibwa kitegeeza NUP yasindika Ssegirinnya mu paalamenti si bwe kiri nga byonna ebituuka ku Ssegirinnya NUP paalamenti eyambako buki kusegere bulungi obuvunaanyizibwa babadde bwa NUP era nga bwewalabe bwa obuvunaanyizibwa bwe yabutuukiriza nga bamusibye era NUP yali musangwani kwa Ssegirinnya kakati nyina abantu bembasaagala kwogerako kati nga Speaker wa Parliament Anita Among yali alina okukwasa obuvunaanyizibwa aba yali ayagala Parliament kuyambako yali alina okubeera mu bwerufu kati ngenda olaba embwa egoba ow'ekiwempe weddiba oyita
kati baddira ssente olabeka ezzike nebawa okuwoza akatale alolabyeyo tolirabangako naye gwe bw'oliwo okuwoza akatale kyekibaawo oba empisi daba ekibuuzo simanyi kibaawo twagala mbeere wano nga moju wazze kubusibwe wazze kumanya kikubuuza naye kiddemu nga bumbuuza baddira ezzike oba empisi n'obibuka ekyo ekimu n'okiwa okuwoza akatale kyekibaawo anti simanyi nange kuba sirina mawulire kikaaki olimu gwe baali bawadde empisi kuwoza akatale kasi simanyi kivuyinza vaawo kati ekyabaddewo sente zaddira ezaleeteddwa okuyamba okuzika kwa Ssegirinya bazikwasa omuntu omukyamu omulugube batya wammoyi n'amagezi baddidde empisi ne bagiwa okuwoza akatale oli kalani wa parliament ekyo gwokimanyi NUP twakola ki kifa twakimugjamu kitwali twamuwa era takyali waffe oyo kuba yava ku mateeka g'ekibiina ate NUP tetuli balyake tetuli baki bakurupanyi kitwagala bannayuganda kikivaako era n'ayingira NRM segere bulungi ebikola byeyakola bali abo NRM babikola ki betemukimanyi tebamanyi okubbeeza obugaali bamanyi okubbeeza enguudo bwe bakola ebyo so siffe ekyabaddewo kyekino kukanga maama wa Ssegirinya bw'otakkiriza Ssegirinya kujja mu kisaawe tetugenda kuwa buno obukadde 5 ku sente ze babawadde zonna bamugambyeko obukadde ameka 5 mukazi wattu sente nga bw'ogimanyi kyebadde alina okukola n'okutiisibwatiisibwa okwabaddemu munda segera bulungi kati yembere yabadde ffe twawambe omulambo gwabadde gwaffe lwaki timwakkiriza maama we n'atwala omwana we gye badde ayagala maama we yalinga Ssegirinya nga mulwadde nga bamusibye yalajaniranga kibiina ki kati nawe ebibuuzo by'obuuza njagala obeere ng'olowooza tobuuza bubuuza omulambo nkuuza gwabadde gwani nziramu ekibuuzo kimulungi gwabadde gwe NUP naye sinsi mbaka wa parliament ebe ina obuvunaanyizibwa ani yamutwala mu parliament NUP kati obuvunaanyizibwa bwabwe bwani parliament egattako obugasi senga babadde bannakawempe north nga bagamba nti omulambo gwina kubeera waffe kawempe NUP negugaanira ekyo kyabadde kirala ntegerekesa bulungi maama w'omugenzi ne mumuggyako obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa tetwaba muggyeko teyazise mutabani we ffe twabadde okuteekesa ebyo bye twagala Ssegirinya bye yasaba okumuziika mu bitiibwa kye twakoze yagamba mukama waffe pulezidenti w'eggwanga lino Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera essaawa mmeka kyekyakoleddwa era n'agamba bino nti buli anaatekola nga akagambo rest in peace Ssegirinya ntakaagala ali bamukoze bubi kisegeera bulungi ebintu ebyo byabadde bikolebwa biteekebwa mu nkola mu kiraamo ky'omugenzi naye abaana be ne batuuka n'obutamuziikako ekyo mulimba saagala mbeera ebibozi byako switi byakubeezaawo biboozibozi babadde ivatinge mwogere ku biki ebyabadde mu kuziika deployment y'abasirikale amagye agaze okubba omulambo mu Ssegirinya omuntu omugye bamuzaala gw'omutwale batamuzaala kati gwosobola okunjja mu lugye waffe nga bandeeseewo oŋŋambe nti ontwale mu kisaawe ati mamu kyebadde ayagala ewammwe waba wammwe si ye kyebadde ayagala wabula pisito gye yabaddeko ku pisito gye yabaddeko ebiragiro byabaddeko mukazi wattu yabadde alina okukola ki tetumanyi bwamu abaddemu n'okutaasa obulamu bwe kubanga ffe twalabyeko amagye ne poliisi nga bazze okusitula omulambo Kibuli nga bwe baatandika ddi Ssegirinya kyogamba emufaaso okufa wano e Uganda poliisi mwagala ennyo n'amagye bibadiployize mu kufa Mpuuga n'atukobera ku ssaawe ng'alina abamu ab'Oluganda n'abaana b'omugenzi naye ne mugaana omuwuliriza ekyo bayita olukujjukujju manyi kye bayita olukujjukujju oyo omusajja saagala nabboogera kati yabadde mu lukujjukujju
omuntu sagala nnyo kuba wabudde abantu ng'abo age bayita amakwekansi nsaamu n'olukujjukujju era lwe yayitamu okutwala essente era lwe yayiseemu okukola ebyo kuliployinga abayaaye ku venue yabadde segera bulungi bagambe nti aba NUP bazze ne bakola effujjo abasirikale ab'amagye abamilitale ne poliisi ya bulijjo n'abaleeya nze natuuse ku venue kati kegambe bino mbe mbyokubeerayo palapasesi maya mawulire babaguzo mayimwe twabamanya dda nze mbagamba lunye muli ba state agent era abamumba ati oli wampita mu interview mugamba nedda bamwe bambega abasinga mu nsi yonna teri bakyasinza okubeera nga ba state machinery nga bannamawulire era ba state agent era bwe mukulembera segere bulungi nze nabadde ku venue bagambye nti omukulu wa deployers abaniga bonna nagenze ku venue ya Mpuuga kanesabise nga bamanyi bentambula nga generali bwabeera nempita mashini ze bataddewo okebera abantu nenjiyitamu ne banjaza bulungi era omulundi ogwokubiri nempitawo nengenda nga nesabise nyambadde masiki nteeka ekikofira kyaye ku mutwe nesingana mwami Mpuuga mu tenti kyasinze okunewuunyisa be bantu awensi eweddemu ensa okusinganayo Muhammad Kateregga yabadde yali meya w'Ebukomansimbi wa Jema Bakyamundu ze nali manyi ensi ekyalimu ensa naabo era ngenda kubuuza mukadde wange Imaamu Kasozi oba Jema we yatuuka naye yayonooneka tebakulembeze ba Jema ennaku zino beeyisa butyo kuba oli mukadde wange ajja kumbuulira Muhammad Kateregga w'Ebukomansimbi omusajja omukulu yali meya wawo ogenze kyekibuuzo ogenze Mpuuga wategese nga yanduka uzi Mpuuga tumekubeera wano okubeera uzi Mpuuga zikibuuzo ekyo nkibuuza abantu yuli ulina gamba nti Mpuuga omanyi negamba nti atasobola kutadde ekiyenje mbeza mawulire talina makulu Mpuuga yabeereddewo omugenzi ne mamo yamwebazizza kuki nga bwe yamubeererawo kuki ne mukomera yamugjayo yabadde amulambula mu ddwaliro kuki mune sente yabadde abawa segirinya ng'omuntu okuva yava mu kkomera abadde tayogera ekiraamo kiye byabadde byalaama yabiraama avuddewa yali mu kkomera baali bwerwa kkomera kati tegeera lwaki teyamwogerako byonna byeyayogera mu biraamu lwaki teyamwogerako maama we lwaki yamwogeddeko olowooza ekyo kitekozesa obwongo bwo nga munnamawulire yasoma omanye nti ekyo kyabadde kipange bagambye ti byabadde byakiyaaye nga bo bamanyire okugulirira abantu osegedde bulungi kyomukulu tayagala kukola ki kuswala onzie ne kumulamwa badde gamba nze natuuse ku venue serikale ne banjaza nempita mu mashini emirundi emeka ne banjaza naye nga gwe baaza bakimanyi tebankola ki enda otuukayo nga abaniga bange bonna ab'okubbala yabataddewa waliwo ge tuyita giant yali abeera ku kyali wange Musiri kyali wa Musiri nga bwe tutudde wano nga Mpuuga ayimiridde wali nga giant ali wano nenzija ne giant nambongako Mpuuga natulako ne gwe yatunduddeko teyamutegedde ng'ali kusimye bw'ati banonako limu alakosi abaniga abadde batudde mu tenti bonna bagenda okuntulirako nga Holland gwe bakola ki n'abeetoolodde tenti zonna nga bemwazirabye naye nga abamu tebantegera bala abantegera banya nti Holland era tesanzeyo abantu nga bw'oyingira tokkirizibwa kufuluma ekyabadde kibalidde ng'eri abantu bakoze eki bajjudde ate nga bakyeyongera okukola ki okujja bagamba bw'oyingira ofuna layini ogenda mu layini y'emmere n'ofuna ekyokunywa n'otula ne toddamu okukola ki nasanzeyo n'abantu bange ab'Ethiopia abadde tebamanyi kigenda mu maaso baba babadde bakimanyi batebakimanyi nga babawambye buwambi waliwo kyamaani w'Amakindya isi bamuyita Kawaggalasto ne banne banalabe ne mbagira bwe nti kuba jjo jampa gye nabadde mbo babadde bagikola ki bagimanyi nti generali yakoze eki nayingiddewo ngeri yalabadaba style era ne mboosa abantu nti wano tewaliwo kaki tewaliwo kabadi bantu bwe nafulumye era abasirikale balabye nga mbonga kuba niga bali bonna nga bagira bugizi saluti nze bandese n'enfuluma nakoze eki
nenganze message maze gitwali abantu nti eno teriyo ki kabadi omukulu nayongera okusindika abasirikale engulu babbomo ki maiti kati kuffe ne bali ani yabadde bayagala okubba omulambo ffe twagwetwalira ewa era security yaguliko yali yaki yaffe gwe tokimanyi nti baffe tusojja basulayo e Masaka mbadde mukimanyi nga ffe bye tubisuubira kuba oli alina kyayagala okuzza twabadde ewaabwe gwe mwogerako ezo gwe saagala kwogerako omuntu bwe mukyamba saagala dde mwogerako kumuwa mileage alowooze nti w'amaanyi ng'ate amaanyi tewakyali yadde ekyenta kyasobola kitta kati gwe mwogerako bantu babadde abantu b'e Masaka baatulindidde nga bwe mwabirabye babooza kimu bayimba luyimba ani yalya zinga sibitegeera buli ani yalya mpulira ow'ekido genza okulyaga nti gundi ali eri afumbye emmere agyeriiridde ate mwagala tugende eri tuli obutwa babantu bo mbayita basiru kati yo si mboozi nti eniope twabadde tugagala okubba omulambo gwabadde gwaffe gwabadde ki gwabadde gwaffe nga ffe tugulinako obuvunaanyizibwa yagenda ku palamenti ku maanyi g'abantu ku kaadi ya nopu senga abantu ba Kawempe North be bakayanidde omulambo wadde NUP yawasegirinya kaadi era NUP yalekedde abantu ba Kawempe North omulambo gwa segirinya kuba NUP bemalomo wa kaadi ne bamuteekamu obwesige ne bamulonda ababadde badimandinga nosesusi bano baseddu vutto kweyagaliza olinga agamba nno maama wa Segirinya yakozeseddwa okusiima Segirinya nnyo ogamba tugendewa ku kiseera kituva ewaka nga yetwaziise mwalabye emmanju waki ovaako emmanju w'ennyumba mita nga 2 adayagala abagenyi be beetaaye wali tebeetaayiza ayeka tebanyumiddwa kufa kubaako okunyumirwa yali njagala tubeere n'amagezi agategeera gwe wafiiriddwa essanyu olijjawa okuleka ng'oba mulala olika akazoole kuli tekwabadde kunyumirwa babadde kusaba babadde bagenze okunyuma ffe twabadde tugenze kungubagira muntu waffe omuwagalwa waffe omubaka waffe twagenze kunyumirwa Segira ebintu ebimu njagala tubijjemu olwali n'okweyagaliza babadde mu byabufuzi bali baagala kulagaania asinga maanyi kuyiwa amagye gwalabeko okuzika okubaka amagye ngo kwe baziika si musirikale munnamagye abayitirivu be batyo n'abasirikale aba poliisi ne mubeerawo ne musumbuwa abantu ne muteekawo ekibooziboozi kwani ani era gwe tusaako ekibooziboozi atakyalina makulu n'abantu ab'enjawulo baavuddeyo nga bagamba ne Stella Nyanzi n'agamba Bobi Wine bamukubye 10-0 kati ate kakati wulira bwowemula kati ate abantu abamu zisaagala ntoteekena mu mboozi kuboogerako nga baagala kuddamu kulaba kufuna bafolowa Stella Nyanzi mbape mudde gyendi zonali mulabye kati ndabantu abatalina makulu abatalina nansa saagala boogerako sijja nakumwogerako oyo yayogeddeko ebitagasa eri ensi naye Sauda Madada natuuka okwagala okukuba muganda w'omugenzi ekyo kirala bwe mwakikootinze bulala kyabadde kitya era kati bebamu ku mpuga byabadde akwesezza basajja battu ne bakazi battu yabadde ababuusa timutuwa kisano tukola nsobi bali babadde mu ddiru yakufuna kubba ssente palamenti ze yabawa ziweebwe famire ya Segirinya okukolezikole kuki kuziika era bazibbye era bali bazibbye naye babadde baagala kwesa baganda baabo b'omugenzi sente bo bazibbye baziridde mpuga yabbye sente zebabadde muwadde bazibbye eziriridde awo osobola obbawo okusaba accountability basobola ogikuwa palamenti zebawa bagamba Masegenya kino bwekikola tugenda kuwa obukadde 5 kati abantu abamu kati otuuse okuleeta n'abantu abavedda ku mulamuwa oyagala tuboogereko bagoba bafuuke b'amaanyi bakomye bagambe banjogeddeko nangahu ani ayogera kwani naye nupu temuswala omuntu abeera nga tannaba nakuziikibwa ebipande ne mutandika bifulumya abaagala kwesimbawo
ekyo kyambutonde kubeera na wali wabeereddewo nga mulamu badde baagala okwesimbawo okuvuganya naye ku kaadi tewaliwo okuswala kyambutonde boledde abaddewo ngaeredde webali abakola ki bino byafoledde tubadde mu kaseera Segirinya Mungu amusaasire tubadde mu kaseera ka byabufuzi gobadde tokimanyi bakaso nalukola baali basabadda tunaffe tugenda kwetaba si kumujja wabula okuvuganya ani atwala kaadi Segirinya bagimuddiza oba nze njitwala Segeera kakati ebintu ebyo muleke bitwala passion nti babadde Segirinya ti bantu tekiriko okuswala kyambutonde omuntu okweyagaliza leka kulabe wali omukisa gwe kufuulawo nti waliwo ngo luli obadde okyogera ng'okyogera okitya nannyini kifo abadde akola ki nekale kifo kiri open tokimanyi nti mu mwezi gw'okusatu by election ejja kuba awaawo bwebadde tokimanyi by election eyo giraba otya anaabafunye kaadi eno ajja kuwangulawo akalulu awo nalukola ne banna abaagala bavuganya katonda gwanaabikako akasubi n'agifuna yajja okuwangula akalulu awo bajjo yajja mu lumbe ne mwagala omuyisaamu eggaali ne mumukuba n'omumukuba ebyo mwe mbyogera wabula olumbe teri olumbe lwe bagobako omuntu naye ozeewa era ozza otya kyekyenjawulo ekimwali badde mubuuza abaali ku gurawundi ti guwazze yajja atya fenno omwana ttu mwe mugenda ne babagambe yo NUP bakozi bafujjo NUP tuli bantu abalina empisa mu kwavaliza NUP ekisookera ddala discipline bino byonna integrity reliability ebyo nabijja luvannyuma biri under discipline kuba tosobola kuba nabyo nga toli discipline tegeera olina kuba NUP tekkanya n'abantu bali indiscipline tevola ffe twakolanga kati ngenda kuba kyakulabirako nze nga tomanyi makinde kikye nalinga akikyo ŋŋamba nga bwe waŋŋambayo ddi wabula NUP nezikiriza yange bebitukumaakuma kuba n'eddiini gyensoma olina kuba nampisa okuba nga oli mukkiriza kati ne NUP kati mumubuuze nti ki ekyapeninga ng'otuuse ku ki ye gwe mulina okubuuza n'ababuulira bamuyisizza bubi nnyo era n'akolimira Bobi Wine ne NUP gwe gusoose abakolimidde Kyagulanyi bangi naye ate abamusabira be bangi okusinga abakolima ekyo kibeerabira Kyagulanyi teyereetanga omuntu aliko amaanyi ga Katonda n'essaala z'abannansi abali mu buyinike kati bajja kuwa kolima Segeera nze nyina ekyo kyeŋŋamba abantu by the way nolaalera bantu zaako mu kamera nkugamba sitaani talokokanga babwa alokoka ffe waffe tugiyita Ibuliisu bwesira mu katolo kyekiba kiddako teri muntu aba agenda kuddamu kwonona kuba yeereeta abantu okukola ki basegeera bulungi abala bagiyita ki sitaani tasobola kulokoka basegede bulungi kakati kyekyo mwe kyemwerabira Kyagulanyi aliko feva ya Katonda n'essaala z'abannansi kati bikyo mukyerabira abakolima bangi naye ate ebikolimo bibaddira so bajjo talina kyagenda kukola teri kyanjawulo kigenda kukyuka mpuuga obubaka obusembayo siina mpuuga bubaka bwenyina musajja atwagume agumire kyekibi kye kyakola kipaka olwalivayo neyetondera bannansi kuba bakambwe baki bakambwe muleke kufuula bannansi nti bawomba tuutu ebyo byonna mukalukalu tajja busera bumwe okyagamba aweewaawe madde nkola ki omusajja atumugenda mujja teweepima nze atasobola kumpa atasobola kunzijjako tegede bulungi atasobola kuwa Kyagulanyi atasobola kuwa First Lady Babi Hatunga Kyagulanyi ne NUP temusobola kutujjako era temusobola bajjako Katonda yekka yasobola bajjako kubeera yasobola bawa Bobi Wine teyaswadde nga maama wa Segirinya oba maama w'omugenzi nga yeebaza mpuuga okuswala kyekikyo ogezaako okwogera abasinga mu comment bedda baga Bobi Wine aswadde ki kubanga oli bwabanga yataddewo pisto ku muntu namugamba ayina kuwa ssente bweziti bw'otakola kino mukazi wattu yebadde aggala fayiro ya ssente
Otunulira reaction y'omubiri gwe ng'ayogera ebigambo ebyo body language yabadde yogera ki bera mwana mawulire were intelligent nyo tunulira body y'omuntu yabadde ayogera body yogera aba omuntu gotunzaamu kamera najja okwogera nga byalina okwogera si byalina okwogera nda kugereza kyakulabirako nali badde sikyogerako muganda wange Saanya bantu bamutufaanaganyira abantu bangamba ndi muganda wa Saanya kituufu muganda wange kuba tuli basiraamu tuli baki muganda omudini abasiraamu tuba baluganda ebbanga lyonna etuwangaalira asobola okunsalira nsobola omumusaalira nebye yasooka okwogera nebyaddamu okwogera gwe kikiwalaba nga monna mawulire gamba abantu tuli mu kamera abantu bakimanyi kyogeri botosobola kyogera ntoddamu kunkyaza ekituufu kibeere kituufu segera twagala ove mubitu byokwesiriwaza segera bwaba tosobola kwogera tokyazanga kikiwalaba segera obuulize bwebuddamu byekisiru yogera nti nalaba kino Saanya nange nalabanga bwe abantu bwe balabira abantu bakimanyi bajja kwogera kyogamba bali be bakulabira bali bogamba be bakulabira kulubeerako komenti bagamba kuba mukumpi Saanya nalabanga omulalulalu atategeera kyegwe wamuvudde omulalu ekituufu kikulemye okwogera ati gwe walaba ki sajja bano maana bana basajja babasaana bali emimone ne bakuta gwe walaba ki sajja mmwe ate mwe munsi temulina kubaamu mulina kubeera mu nsi ndala bomwe temulina bulumi babboyi betemulina bulumi bamuli baana babalangira mutambula ne bali basina bulumi senga netuze clarifying gwanga kukyabadde Masaka kuba kati abantu bakitegedde kyadde Masaka maze kudoola wapise kudoola kuba ekituufu mba mbimanyi ne mugano biwa abantu segera kyemwali mwagala kyawedde ketubasabire mamuwangaale ku nsi abaana b'omugenzi bagenda sigalawo batya nuupu segirinya agiriddewo omubiri mugenda kola mutolaba abaana be nga balabika anti waliwo ne wembadde awo nga ndya emmere waliwo ne jjo nyina we nabadde nga nvudde mu kuzika ne mmula waliwo empumulira waliwo omusajja gwe sigenda kwogerako wano mannya ge ayina statement gye yakoze nayagala n'okungoba mu kifo bayithawo enyinza obutaddamu kibeeramu nga bemusiŋŋaanawo nvaawo ayina ebigambo byadde ayogera n'omusajja awo sijja boogerako ebimu ku bintu byebawogedde NUPC buli kimu era n'omulala azzemu n'akyogerawo nga tuli ekyemisana ku Pakalasiti wenvudde NUPC buli kimu kikyegenda okukola timwe mulina okukimanya byebadde kolera Segirinya nga mulamu buli kimu badde mukimanyi oba NUP buli kyekola mwe mukimanyi era kyembuza musajja mukulu oyo ngayogera n'osensi we ne mutunuulira bwe nti Segeera njagala mukimanye nti NUP kibiina kitambulira ku nga bwolaba obusiraamu bwe butambula bwe kigabisa ddyo kono takola ki tamanya bwe kyemugamba abaana b'abantu abafiira mu struggle tebasoma buli omu kyatunuulira abaana basigirya tebasoma tamu ekibuuzo ani abaweerera simanyi kati senga tembuuza bintu bitalina makulu Segirinya abadde mulwadde abadde abeerawo atya badde baba NUP badde gendo beina kyeyina okukola oba omuntu yenna yena atali Segirinya tukijja ku Segirinya wakijja kwapeninga ne ku muntu omuki omulala era mubeeremu ebyo ebyekisiru kuba bagamba nti state ebaleeta mubeeko bemuggusa eri abantu bebabawo okuderivalinga mubuze ebibuuzo ebyekisiru nonsense omwerere tubuuze ensemanye mubeeranga ku mulamwa tebabakozesanga nga balala mwe muli bavubuka tuli mirembe gyaffe tubuuze ense etegeere ebyo biveewo kataba oli muvubuka nde muvubuka yawangala akalulu k'eggwanga lino muvubuka mukyala we muki tuli mu nsi olwaleero nga generation eriwo y'abavubuka baki tulina okuba mirembe gyaffe bagamba nga yanga generation Segeera kati kekyakulabirako first lady yawangula akalulu mu kulonda bawe yawangula akalulu wa Kyagulanyi ne Kyagulanyi n'abawamba mu buyinza balemera mu buyinza nga akalu kabakubye ku bonna bonna bw'obasiŋŋaana ku kkubo weegombaani
ani oba gojjako bwe baba bagamba kulani gojjako obujulizi ojja kwani obujulizi ng'obasanze bonna bana gamba abantu kati n'omuwulira n'omutundira ng'asekose kaki kisese ekyo gamba abantu obasiŋŋanye ku switi kati obujulizi obujja kwani gamba abantu tikakati munnange ono yanfaanana bwe mba nina kye njagala okutambuza abangu ensinga bw'etambula anaakulaakulanya abavubuka yaani kitegeera kubanga olwaleero omuvubuka bwe tayinza kulowooza kimu na mukadde kati kansala nze ebibuuzo byembuuza bijja mu bantu nga bw'owulidde abantu bali nga boogera bulungi teriyo omuntu ategeera olwaleero ayinza kubuuza bibuuzo bya kisiru by'obuuza kati bw'osanze mu woteri badde tebategeera obviously ng'era balinga gwe obuuza ebibuuzo by'ekisiru tukolera abantu ffe tobuuza bya kisiru bantu ki bye mukolera bemukolera siteeti yebawe ssente mujje mutusumbuwe omuntu abadde ajja mu comment nga bagamba nti bannaye omusajja abadde ayagala muwala we Nagirinya nti ne bagamba nti ayinza obutasoma kuba ne people power nayo yennyini yeetaaga kuyambibwa sijja kutya ku kikuvubuka bato nkiddamu mulina kubeera ku mulama gw'abavubuka lino eggwanga lyaffe mu bufunze mu kutangaza abantu abaana bagenda kusoma bali ababajubisa enkya tebaliiwo simanyi nange bannaabao n'enkya tebaliiwo kuba balimmire baatuuka dda ffe eddiini yaffe olaba omuntu yenna ng'alina envi nga zizze mu mutwe gwe respect ogyongeranga waggulu gy'omuwa kuba batandise olaba ku sandazi oyo tumuggyako obujulizi bwe batakuggyako ye babumuggyako ne bwe tulaba nga aweebuuse tetumuggyako obujulizi bino ebigenda mu maaso kati kenkweyi abantu bano e Uganda batakyeggyibwako obujulizi mpuuga taggyibwako obujulizi tebuuzibwako nsonga yonna Abedi Bwanika taggyibwako obujulizi n'aboolaba balemera mu ttebe tebakyaggyibwako obujulizi kuba omuntu bw'akaddiwa afuuka mwana muto tokimanyi omuntu bw'akaddiwa afuuka mwana muto era ne byakola tetumunenya obwongo obuddayo tokimanyi omwana omuto alemedde mu ntebe omuntu bw'akaddiwa afuuka mwana muto taggyibwako obujulizi kuba ne byakola batabitegeera otegeeza ki tegeera kyola bagamba nti jjajjaawo oli genda omukwateko agende gy'akola ki tokimanyi okay basebo ne bannyabo embeera bwete weebadde ebigambo ebisembayo nga tumaliriza ntegeeza abantu nti bano abatukyazanga mu pulogulaamu zaabwe ba state agent era tembeewunya bababuuza ebibuuzo ebyekisiru sebo tukolera abantu tulina okugusa abantu endowooza zaabwe kati mmwe kiri eri mmwe okiralifayinga abantu ne mubateeka mu busheepu entuufu neffe ogwaffe kubabuuza mwe ne muddamu state yekola ki kati state yentumye ekola byeko ng'entumye omumanyi bulungi ati kyogamba otansosera nange gyotambula nange nze manyi gyovudde kati state yentumye bwe banamawulire sikirumamu fe abalina otutambuza eggwanga lino nga tulibuulira byetuufu mugambe abantu ebyo byetuufu si byakwesiriwaza yabula nkunoonyeza gwe abantu bagambe nanti tulina okugamba abantu bagambe mutuufu naye kubeera bawumbatuutu bamuli bavubuka bato kyekyewuunyisa ebyo bakozesa segera mulina okubeera ku mulamwa kati ensi etegedde bw'oginnyonnyodde kyabadde Masaka kikyo kye mbadde nnoonye ensi etegeere kansala wamwe Kibuyettu batumiddeko Speaker wa Kampala MP2B Makindye West Warren Doni Sheriff Kawempe South MP2B nkutumiddeko nozabe bone benkoma kano kasembyayo kabaka kodo president w'eggwanga lino Robert Kyagulanyi Ssentamu ne First Lady bakyaliwo balamu eyabawa yayina obbajjako era akyali mu kulembeze kigenda kubaluma abasajja abayina ensaalwa abayina effutwa mu mitima gyabwe enge kijja kubaluma nnyo paka kuwulira bubi kuba tuli mu kiseera kyaffe era ne Ssaabasajja atugamba gumuleme gwabaki tubide ku kyali wange lepaka lasiti awo kamere mukalye sula moto za mu junction mugene muwagire mugule mmotoka atunda bulungi kukkaanya stay event wa ku Salama Road Kampala mu mubeeremu n'embata